Good afternoon, good morning and good night. Okusinzira mu nsi mw'oli okutulaba olunaku olwaleero. Tubaza Omukama obulamu bw'atuwadde era tumwebaliza ddala nti sifa abasinga ate sifa abasemba ne lwakisa kya Katonda kwe tuli. Jaaja NUP mwali mu kizimbe. Mwebale nnyo mwebale ddala ababeera nga munyumyamukko n'okusiga nga mumuyozaayoza kuba obulwadde bwo twabukwata ku nfeete. Nankubadde nti tukyala mu ddwaliro for further medications asobole okuddawo ng'aba yali bwe twali tumumanyidde. Mu Byarugaba tubaza Omukama obulamu bwakuwadde kuba nti n'okyaliwo ate ate mulamu. Ensonga nnyingi eziri mu ggwanga ezibindabinda, ezimu zitukaabya amaziga, ezimu zitutiisatiisa, ezimu ziri bwe zityo. Mutabidde mu ggwanga y'ensi yokka Uganda otwala bintu UPDF ye ayina right of way other than these traffic officials abakuuma amakubo tuleme okweyisa obubi naye ate bano abalowooza they have right of way ne bamukuba ne bakola bye bamukoze byonna. So ekintu ekyo naffe tukivumirira kibi nnyo okuyisa mu basirikale ba traffic officials amaaso. Nekya mu Byarugaba twalabeko NBS neffe ne twebuuza lwaki NBS yo oba yeefudde n'antameggwa of auditing all political parties. Ekyo tutwalawo ate kitegeeza ki? Is it allowed for no media houses to do whatever they are doing? Na nekyokubiri twalabeko ne Dr. Kizza Besigye okwekalakaasa kwe ye ng'agamba nti ebbeeyi y'ebintu erinnye so n'avaayo atandika okwekalakaasa ne bamukwata. His demonstration was stopped. So n'olw'ensonga eyo tusaba okutangaaza mu ggwe as Jaaja NUP political analyst embeera eno eri mu ggwanga etegeeza ki? Ne mukulutihabulwa okuyita parliamentary committees batule boogere ku gundi ku bbeeyi y'ebintu mu market kitegeeza ki ensangi za leero? Yayise parliamentary committee on trade. On trade. Eno committee eri ekora ku bintu bya viki eby'omwanyi. Bakora report naye bwe bamala kugikora naye katabayise kati batwalira kaki? Now ekisooka mbaramusizaako mikwano gyange bomu diaspora mwenna bomu America bomu Bungereza Europe Asia mwenna mbaramusizaako. Dr. nga bwabagambye nkyagendayo buli mwezi toward the end of the month ndinakugendayo naye rusi binsobera kubeera nga buli mwezi nga nkowoora abantu. Naye ekyo kitegerekeka buli muntu akimanyi. Nafuneko n'emikwano gyaffe mu Boston abamu bankubiddeko nga bambuuzaako. Mbadde sibawulizanga kwabo gurupu eyo namwe mbatumidde. Kitegeeza nti buli lunaku twegatibwako abantu abalala. Yes. Then ekisookaako ekyomupoliisi eyabadde kumpi kukuba essasi ng'ali ku mirimu gye egya traffic. Abamagye nze simanyi namwe emitwe gyammwe oba girimu ki. Bw'eba nga mwagala right of way mugambe mukama wammwe bakiteeke mu constitution babawe right of way. Wanga mujja kutta bannamwe mujja kutta abapoliisi omumwamu kuba essasi n'olwaleero ali mu ddwaliro ne bamusalako okugulu nga emmotoka ya poliisi etomedde baagala kugitaawenga kugitwala ku poliisi nimugamba nti mumukuba ssasi nakati okugulu baakusalako. Raba Major General Kyarugonze kye yakola omukyala n'amukuba oluyi. So nono kati raba eyabadde ku shawuri yaako n'abayiseeko nga akavuyo k'amaanyi. Muyise teeka mugambe mukama wamwe nti ffe abasirikale tubeere ne right of way tulemenga kubeera mu jaamu ng'abantu abalala. Naye ebya Uganda amateeka tigakyakora right of way. Ndowooza tulina mu mateeka gaffe tulina president nitubeera ne police nitubeera ne ambulance. Bebaina
right of way maybe ne train bwebe etambura ku ngudo zayo nayo urina kujivira tetomera naye abarara bonna temalaga parking kabe minister kabe prime minister kabe vice president tibaina right of way mu mateka gafu naye bonna n'abantu ababulijo abamu betekera mu sayirinize mu matuka zabo oraba bayita we bagara kati that's abnormal tomanyi govira tomanyi gotavira ne Uganda bwetu etubuzabuza yes now ekisokera ddala njozayo za president wange bobiwine yabadde ku rugendo rutongole e Tanzania niyo musajja kye bamukoze nalabye conference room yonna nga yesaze ka red ningamba kino kiki abamuyise rudo ruvuganya e Tanzania ukibine kiyitibwa Chadema kimalibwayo chama cha demokrasia na maendeleo rudo ruvuganya rwasoka ku babweru tumporampora naye baze nga bafuna amanyi go mutawana kati opposition mu Tanzania iri solid ya amanyi esawa yone eyinza ejja kwenkana kumpi ne ya Kenya ne ya Uganda ezo zonna ensi zirina opposition nga ya amanyi naye nga kumpi zonna ziri mu lyato lyerimu okujjako Kenya yeri a bit ahead of us democratically naye Tanzania ne Uganda kumpi byebimu Tanzania eyo gye muraba yo nubwe bakuba mu karuru towaba mu Tanzania ate mwana watu ngoraba abantu banji bagamba nteri more democratic than other countries in East Africa naye akaruru mu presidential elections bwe bakuba ate nga kibeerawo towaba mu mateeka gaabwe towaba nze sisobora kwewuunya kubanga yenseemu eri mu East Africa ate yenseemu eri mu Africa bweto bwetubeera nembonyabonya gye babonyabonyamu aborudo oruvuganye Tanzania kumpe fanagana na wanu ne wanuwo bwakuba nti ekyo tubasinga ko bubi wanuwo amasasi ganyoka n'okutani bata neri kisoboka naye kiri minimum kiri bwe kityo tu ngoraba Tanzania yo atekate ekyetusingako balina constitution yabwe tetaganjurwa constitution yabwe kibateekamu omukulembeze tasobola kugamba nti tukyuse kino oba tukyuse kisanja kive ku bisanja bibiri tugende ku mpaka omuntu awalifiira mu bukulembeze no ekyo kibatusingako then ekirara ne succession bo bakikora it's automatic changuwa uraba onuti yagenda mu karuru aliko ulibwe yafa onuna taking over amaleyo kisanja kino tiwaliyo buvuyo Nyerere yafanga abumazeyo Nyerere ngerije yari afuga ngatanafa nava ku bukulembeze kye yagalire nasaba n'abantu kumusonyiwa ensobizi yarakoze nagamba Tanzania etambule abantu limamusonyiwa Tanzania netambura norwalero kumpi ideologies za Nyerere enyingi zezikyakora aba president sibabwe abavako systematically batura obutafanagana ne waffe wano
buri kumpi si buri kumpi buravawo guba musayi buravayo guba musayi titufunanga ko transition eri peaceful not successful eri peaceful so bobiwine bamusanyukidde nnyo n'alabye omusajja yes love naye abatalina kye bamanyi bo balowooza nti bagamba nti Tanzania gyagenda okufuga nanga transferred omukulembeze yenna atalina mikwano wabweru oyo tasobola tabeera mukulembeze abeera mukulembeze wa kicupuli abeera mukulembeze n'abeera wa kicupuli kubanga tuli mu global village olina kunyonya emikwano buli wamu n'okusingira ddala munange mu nsi ezitwetoolodde ate n'okusingira ddala nga Uganda egyetulaga ensi yonna buli nsi olina kugitegeeza kiki ekyetuyitamu so nkwebaza nnyo bobiwine webali nnyo okutusakira emikwano ate n'abatanzania mbebaza mwebali nnyo okwagala pulezidenti waffe. That is true. Naffe tubebaza bebali kumutwagalira. Yes, nebaza n'abantu ba Omoro. Abantu ba Omoro candidate waffe. The nominations right now. The nominations zabaddewo gyo naye kye naalabye njagala mukiteeke mu nkola n'omukulonda nalabye omusajja nga yeeyambula mukiteeke mu nkola nevuddemu ene kooti kati badde ya yero mumpe ya red omuya terena kyakwana mukiteeke mu nkola mukuuma akalulu lazima obuwanguzi bwaffe kusinziira kye naalabyeyo bwebanga tewaliwo ekikyuse oba bwebanga ekyokubba kyo kiri automatic bateekwa kutubi naye mulina okukuuma nnyo mukuume nnyo nga bwe mwakuuma ekayunga okubba kwabalema ne bamala galangirira owaabwe naye nsimanyi ntegerekese ekayunga akalulu twakakuuma nnyo okubba ne kubalema ne basalawo ne bamala galangirira owaabwe ekyewuunyiza ekyakayunga twagenda mu kooti naguno gujwa ezo kooti za Uganda bweto bwezibeera ndowooza ne principal judge asoberwa amanyi nti buli mulamuza n'agenda mu musango ogwo definitely wafa ajja kugusinga kyova olaba bakyagusirikira naye ndowooza n'obwe banaagusirikira ngeri ki lazima bajja guleeta. That is true. Now njagala kusooka n'ekintu kya NBS ekola audit ku buli kibiina ky'ebyobufuzi naye nze oluusi neewuunya nnyo ensi yaffe n'abantu abagibeeramu ebintu oluusi ebikolebwa abantu bangi tebamanyi ebigendererwa n'okusingira ddala NBS gye tumanyi nti ekolera regime buli kyekola nze ngibeera ku bampa nimanya nti NBS eri ku ki. Now NBS okukola audit ku buli kibiina kyonna ky'ebyobufuzi bintu bibiri. Ekisooka eyagala kutujja ku mulamwa tubeeremu ebyo FDC DP nupu nga Uganda waliwo nga gavumenti eno waliwo ekyeyisaawo tubeeremu ekyo mu debate bufaananako bwetyo. Ekyokubiri beebuzaabuza nti olaba basooka ne FDC ne bazaako DP bagenda kumalayo ebibiina byonna naye mu bibiina byonna abanyonyamu ekibiina kimu kya NUP kye banyoonya bagambe nti kino kyo si kibiina wabula kintu kiri awo kintuntu nekikyasoboka nga ku ssaawa eno riyale ku ssaawa eno nga NBS emanyi nti eno gavumenti tekkiriza na bibiina okwetaaya
eno government tekiriza yadde n'okugulawo branches mu byalo bwaki teteekawo kibuuzo nti bwaki government eno tekiriza ebibiina kwetaayi niyo nebeera nga ekola audit nti ekibiina kyatandika bwekiti raba wekiri tibasobola kumanya nti ekibiina buli kibiina obuzibu bwe kirina kumpi regime yebukireetedde ng'efuyelinga bufuyelinzi obutali bumativu mu bibiina byonna naye nga ekisinga obukulu banyoonya kibiina kimu kya NUP wabula kye bakinyoonyeza kintu kimu muhoozi project teri kirala nga baagala okumaliriza bagambe nti teri bibiina bya bufuzi bonna benyonyeza byabwe NRM n'omuntu gwe nabeereese oba muhoozi ekya naaba akoze ajja kuyitaho buyisi kibaliko bali ku muhoozi project banga yo NBS emanyiddwa yatugambye jjo nti lwaki temubuuza kujja NUP abamu kyokukola olunga munnaffe ali mu kuwatakinga His Excellency bobiwine Frank gashumba nekye bamukoze gashumba nze mukwano gwange naye gashumba we mudiramu anyonya kyakulya weewawe ekyokulya akinyonyeza mu bujega akinyonyeza mu bujega mu ngeri ki bw'oba ng'onyonya ekyokulya mu Uganda mu byobufuzi bw'oba torumbye bobiwine tosasula yabakozesa bukozesa tosobola kusasulwa nga torumbye bobiwine okyokugamba nti muddiramu abannayuganda njaga buli muntu yenna ogwe batuma okuvuma bobiwine oba bw'oba ngo oyagala kulaga gavumenti nti ogikolera okukora accountability orumba bulumbi bobiwine gwoba nga tomurumbye bamanya nti gwe oli kipinga ego kansanisiza yes ng'onoonya ekyokukola kati onyonya ekyokukola onyonya ekyokulya okinyonya mu regime eno etufuga orumba bulumbi bobiwine so bobiwine yafuuka asset y'abantu bangi yafuuka commodity actually yafuuka commodity ng'eyokya keeke eyokya mu kyokusuubula bw'oba oyagala kufuna rumba bobiwine sina NUP rumba bobiwine bw'oba oyagala kusiraana bw'oba oyagala kusiraana rumba babeesije rumba bamawu oba osiranye busiranye bw'oba oyagala kusiraana definitely regime terina kyekuwa kubanga yo teri ku kintu kimu bobiwine naye ekatoni okukyagashumba nze bwemba nkola analysis n'obwo ba mukwano gwange nkujukira oluvannyuma kyovula nkugamba nti ensimba zinyonyeza mu bujega no mu bugwagwa okumara n'asese ng'agamba nti bobiwine anyonya kiwasali musale gashumba osobola kutuwa proof nti bobiwine yagenda kuwasale weyatandikidde mu politics kati ayinza n'arabyo baleeta ebifaananyi nga bobiwine akyalina n'enviiri zo ziri eza lasita nga ali nesale naye nobwo oba olimba n'abantu ba NRM bakusobera n'okulimba nikubalema mana gapangirira bobiwine omwambaze esuuti omwambaze esuuti ye ng'ali smart ng'obwali smart kati omugambe naye ate bajja kumanya kubanga photoshop tebura era tugitegeera tebura nti bobiwine asobola kugenda kati wasale sale yafuba nnyo okugamba bobiwine aje bogerezeganye bobiwine yamuddamu verbally yamuddamu bwati okusisinkana nze tikigasa mu kulaba na Uganda ebye baagala that was bobiwine's statement toraba gashumba tagama nti ne first lady baby nti naye agenda mu state house
bring the evidence, bring it wabura gwe gashumba umuntu arwanyisa mu 7 mu State House bonyonya yoki wamma gashumba tasobora kwekora ko na analysis namanya nti ebye nalimba abantu wari wabageza basobora kugamba nti newa mu 7 nari nyonya yoki nze arudeho ngamurwanyisa iraba cyobujege kisembayo sina cyabujega cyabugwagwe kisembayo statement yakoze nti nafirwa tata wange bwe yarwara kansa bobiwine tiyampa na mabu gashumba uri musajja gashumba anonya mabugo manange bwofirwa in fact no bworwara omuntu bwabanga taze kukuraba tiguba musango cyokubiri ngokufirwa okufirwa ekiba ngabworaba wafe nicheto kumuzizi omuntu bwabalima nogenda nomulimirako enkera nawe ajja kukusasura genda akulimireko kundimiro kati bwofirwa bwabasize kukuraba bwabasize kuzikirako ruyare bwabasize kuzikirako wenkolera mu community yaffe bwobanga tozika bwofirwa oba bwofa abantu anagendayo ekitegezo lina kuzika nabo bakuzikireko oba bwofa bakuzike in fact ekyo kikora no mu kanisa nze kanisa gyendi mu Anglican oraba ndi Kampala sitera nnyo kugenda waka I know naye ngenda yo ngo mu mwaka omurundi ngagumu buli mwaka ngenda omurundi ngagumu ekitegeeza sisabira mu kanisa yange eyo naye ate mpayo ebirabo tubiyite ebirabo mpayo bagiyite endobora abakatuliki mpayo mu kanisa no kugizimba kanisa eyo nze omu kubagizimba kati kitegeeza bwenfa ate tibasobora kubuuza nti ono Byarugaba nga tabadde mu kristaayo ajumbira kanisa ekitegeeza bwobanga tosaba ne kanisa bayinza kugaana kuzi mu Anglican sina mu Anglican nekerezia so ebyo byonna mbireeta gashumba yawe muse banengi yawe nti tata wange bwe yafa tiwampa mabugo warosubura gasaba nupo ekyo nakyo kyote kati ngoraba abantu abarwanyisa bobiwine abasirikira busirikizi nibawemuka bonna buri muntu nibamanya nti katonuki onu muntu ki wabura NRM erinomuze simoze erinenkora eyokuronda abantu abali bwe batyo abatafayo abataswara nga bekozesa gashumba taswara na kuswara kati narabye nga bakomyawo gashumba engeri je yaferamu nga bamutade mu mpingo amaje nga dewa kika kora na press conference nga gashumba ari mu mpingo nga bamukute nga bagamba bamukute n'enjaga bamukute n'ebicupuri bya passport zari 3 nga biri mu manyaga kati ngoraba gashumba inswaza Yeswazi zamu abantu byebali berabide babikomezawo chovora borugero rugamba nti bwobosura mu nyumba irimu erina glasses ate totakura rutaro rwa mayinja glasses zibajja kuzasa katira bagasumba basiza waliwe yagambye tigasumba ayambara ebigagozi ibintu bya welding ebyo byonna gashumba bajja kukwabya bakuvume ate nze nsima abantu baffe banupo bali ku social media mwebale nyombe baziza okuyamba ku president waffe president waffe talina biseera biddamu abantu bwe batyo yes abamu waliwo abakora oluusi ebitasaanidde naye abasinga obungi barwanirira nnyo struggle barwanirira nnyo president waffe ako tukalese nga baiza we gwo kalese naye nange kyankwatako nnyo omuntu bwaba ng'onyonye ekyokulya kinyonye
ekinyonyi mu butuufu reka kwagala kufera in fact ubwo bufere bwa kika kya waguru okufera okwagala okufera abantu nofera ne government ibiri ne kyekuwa nkubanga okoze kye twita character assassination in politics za Uganda bwezito bwezibera in fact Mr. Museveni yazonona character assassination etwaro kya kumwanjo ne waronda byeko nga mvuma katugambe nga Museveni nga mugamba nti mubi mufere no orusi fe tubera na respect ku bantu ba NRM n'abantu ba NRM bari mirwanyo okuwa respect mu kulembeze wafu so orutaro entaro zibatankura abantu bafa bari ku social media bazisobora burungi mudangamu mawe yatukawa yagamba bana busy yagamba agenda kulwanyisa bobiwine emyaka ejo oba yafira is mawe still alive simanyi kati mawe dangamu uyo gashumba abe basindika bonna tibali na facts bulimba bwerere now mbade mbaletere kintu ekitambura nenga kitambura mu mankweto nga abantu baffe bali nga abatakifuddeko tibamanyi NBS waliwo media houses ezikolera government eno nga tizekweka eyo NBS mujimanyi yarangiriranga bivude mu kuronda nga temanyiwe ebiva nayo baya government no nanyini tiyekwekerera nze mumanyi yarakora mu state house mu kiseera kyenali era yara akulira ICT mu kiseera mirundi bwe yaliyo nateranga kubeera nnyo kubanga nali senior kada nga nange ngendayo so bwe yagenda mu bino nakisera wabakolere nga bulijjo naye ekyali badde kituufu ene media house era aliwo ekyenarabye mukwano gwange omu waliwo ku TV mujaliko ngarese abantu babiri ba NUP alese na babiri ba NRM nasoka nawo wa NUP namudira nawo wa NUP n'abantu abamuti bamanyi eyo kyabategeeza debate baba bategeeza nti bali basooke boogere bali babakube mu debate kati fenga debaters yes if debaters omuntu yena asooka okwogera ate omukuba n'omutta bwoba ng'oli real debater wanga sooka kweyasa gwe nodda oluvannyuma kyova olaba abantu abamu ge tugenda mu studios abamu batya okujja mangu bajja nga tumaze kwogera obanga tugenda kutandika kwogera balyoke basembeyo waliwo batutya nga tibamala gayingira mu studio nga tuyingiddemu why bwe bagamba nti sooka oyogere n'okusingira ddala NRM terina boogezi abaali badde bajogerera bonna beekukumye tibasobola kujja baswala beerira bweriizi bateekayo buteesi nagamba abantu nti NRM gwe boyagala kujogerera ng'okusanjizino bwoyagala kujogerera obulungi olina kusooka kubeera nekyonywedde kazibe essaawa emu z'okumakya olina kuteekayo akantu akanakukyamura oba kantu yes oba kawaragi oba enjaga nekukyamura obwongo notakwatibwa nsonyi kati nga gashumba okugamba nti Bobi Wine agenda ewasare do you think gashumba ali soba abyogera nga ali soba osooka kuteekamu akantu nokyamuka noyogera nga tolina nsonyi so NBS ekyenyonya sisobola nakutya kwogera erinnya ekyenyonya banyonya NUP n'Ekyagulanyi n'abakulembeze abali ku top nga baagala kugamba nti bano ekibiina bakitwala ludawa kibiina kya Baganda in fact waliwo gwe nawulidde bananga abantu oba bagenda kutuddawa abantu bangi abawakanya NUP obwongo bwabwe nze simanyi oba buloge nga bagamba nti
gobo yagara kumanya NUP nti kibiina kya Baganda eraba mu parliament ebifo mu parliament eraba ebifo bye bawadde abantu baabwe ulira tasobola n'okumanya nti mu parliament ogweba bw'ekifo alina kubeera mu parliament not from outside abasinga obungi ba MPs betulina bava mu Buganda kati tuwani atari mu parliament tumusikeyo tumuteeke mu parliament bakikiriza kubanga it's automatic goba mu parliament lazima ekifo ekikuweebwa kya parliament singa kiri bwe kityo mapinduzi yali badde ku kakiiko kaffe akaroko government si yereeta na motion egoba zaake singa NUP yali nsosoze nti kya Baganda mapinduzi ava mu ggulu yali badde ku kifo ekisava bwe kito naye ebyo byonna ebyenjogera ebyo byonna bimanyiddwa Secretary General yali badde Munyankole nali badde nga mpagira Kyagulanyi kati naye ebyo byonna nze ndinga bworaba Reverend abuulira enjiri era nanti gwe byarugaba yes kubanga ndina kubajukizanga buli kaseera n'okusingira ddala abantu baffe gwe mubeera nga mubuulira enjiri ya NUP mumanyi by'okuddamu abantu ababawakanya kubanga mulina kulwana buli wamu n'obwogenda mu lumbe bwe bamunyunywa n'obwogenda mu bbara bwe bamunyunywa ng'omanye ekyokuddamu now ng'amaliriza ku ekyo ekya one of the media houses NBS okukola audit ku bibiina by'obufuzi ekyo nakyo tulina kukyetegekera nasiimye presentation ya Namboze bwe bamuyise n'agamba n'ayatulira presenter bwewaawo presenter muddiramu presenter oluusa abasinga obungi management ye muwo muramwa yes sigwe okubeera self contained yes gwe tuzanya na media houses za Uganda wano bavuga kino tokyogera kino kyogereko waliwo media house emwe gye bangobako nga nanyini radio agamba nti oyo takyawagira Museveni ne bangobako so bamuwa omuramwa ne bagamba nti tugenda kukola audit ku bibiina byonna olina kunyonyereza talina kyakukola kubanga Namboze yamubuuza nti lazima ku Uganda eno nga bwefaanagana tulina ekyanviki ekyokutwala emwanyi z'Abannayuganda tulina emiwendo gy'ebintu egirinye Abannayuganda babonaabona mwife tutwali badde mu bintu bw'ebityo biyamba Abannayuganda n'oleeta ekintu ekitaliimu yamaliriza ng'agamba nti buli kibiina ekiri mu Uganda kumpi kirina ensonga ezifaanagana bebalowooza kubanga NRM ebibonyabonya lumu wewe walimu some few problems ezireetebwa abaruusa abakulembeze naye ebisinga obungi bireetebwa regime kati narabye nga Ofono Bonda agamba nti abantu ba DP bangunye okugura ekitegeeza alina kyamanyi amanyi nti ne nanyini mawo naye bamugura dda weowa kuruno mawo tibamulese ne baleeta spokesperson wa Democratic Party naye ekyo nga nkimaze tulina okwetegeka bwe banaatandika okukuba mini NUP nga naffe tubeera abasaale tumanyi ekyokubaddamu nekye baliko nga tukimanyi nekye bakwekerera nga tukimanyi now Mr. Museveni yayise akakiiko aka trade
ayogere nako karaka akora report eya agreement ubendagane yemwanye eyakolebwa makati wa government no muitare Vinci Penet Vinci company Penet kakati mani definitely Mr. Museveni tarina ba muwabura tarina advisors nanti he is advisor of all advisors ati yeti buhabura at the same time eshe turude ofenga twogera ntugamba nti Penet siye Penet wabura kagorogosi waliwo waliwo akatambuze emabega ikizoso kateba Mr. Museveni bwatwe wadde mu ngaro zaffe katayisa kachiko ka trade neba uli ebigambo byo ate ekyembuuza kati mukyadda mumwe abantu mwe abatuliriza n'abaturaba mukyadda mu kubuuza ani nanyini company yanviki era mutegederwa kinendagaano eyo viki Penet tiyagisayininga nga nanyini company yasayininga ng'omuntu eyabaddewo era walina okusayininga Penet tiyasayiningawo kati nze ngamba Mr. Museveni sayiningirawo ddala awo Penet watarasayininga kubanga kyamazida kutegerekeka nti Penet wo kati wabula twebuuza ekyabayitidde abayise ataseeki kubanga bamaze dda okukora agreement bamaze dda okukora report ne bagiwaayo wa kiraka wa parliament naye n'agiwaayo eri kufuro kati eri wa speaker tiwakyali kyansi yonna yakukyusaamu mu report wabula Mr. Museveni kyolina kukora leka kuyita abakakiiko boka yita abantu bekyankwanzi nga bulijjo endigazo odemu obagambe nti mugende mukirize ekintu kyange leka kubakweka bagambe nti ekintu kyange atayagala ekintu kyange afulume nga bwe wako ate kakata kyakweka nzijukira bwe twali nga turi togikwatako Museveni yasooka kwegamba n'agamba nti those are ideas nze byo sibimanyi naye ekyatuukirira ng'abuzaabuzaana aba yeebuzaabuza n'abantu kubanga ffe tasobola kutubuzaabuza twali tukimanyi nze omu bagamba nti ekyo kintu kya Museveni naye Maseka bwe yayita abakakiiko bwe yayitako kasa NRM nzijukira meeting mu Prime Minister's office nga bali muhore n'agamba nti atawagira kintu kyange afulume owulira atawagira kintu kyange afulume now nakuruno I can bet ababa bayise lazima agenda kuseketerera endagaano naye to me I think it is too late naye kyagenda okukora agenda kuyita kokasi ya NRM mu State House wa Kyankwanzi abagambe te ekintu kyange mukirike bujja kukyanga takyabitegeera naye ekyendinze aba MPs aba NRM abava mu Buganda ba MPs abava patire abo mu Ankole kubanga Ankole bali myemwanyi si nyingi ngeza Buganda then n'abantu abava mu Eastern region abava ewanandara abo nabo bali mwemwanyi nyingi mbali nawarara no mu West Nile ndowooza waliwo abali myemwanyi njagala ndabe omubaka yena n'avaayo n'awagira okubonyaabonya abannayuganda ku kintu ky'omwanya no in fact let me be very clear n'okusingira ddala mu Buganda nga obwavu obubadde bufumbekedde mu Buganda kati ebadde egezaako ebadde evuddeyo ng'eyagala obwavu ebukendeeze lwakulima emwanyi
naye nga basazeewo ono omukyala naye mukyala oba musajja omukyala tumwogererako bwereere peneti emwanyi sizize siyayagala kuzigula nukundagano tiyasayiningako nti ye nanyini kampani ya nviki yasayiningawo ng'omuntu eyaliwo nanyini kati ategerekeka buli lukya ategerekeka nabagambako nimbagamba nti omuntu yenna n'okusingira ddala omuntu yenna atalwanyisa endagaano eno ey'emwanyi kaba kaweddemu why nze nga bwendaba ng'abaganda bamaze okulaga amaanyi gaabwe mu by'obufuzi eri Mr. Museveni tukwagala tasobola yadde n'omulundi n'ogumu okubakiriza baddemu bafuna amaanyi ag'ebyenfuna tasobola kubanga akimanyi bwe bafuna amaanyi g'ebyenfuna bwe bagagatta n'ag'ebyobufuzi aizo kaba kaweddemu kubanga influence eva mu Buganda mu by'obufuzi no mu byenfuna eba ya mutawaana ekisooka bye bakwatiridde economy ekyokubiri bye bakwatiridde ebyobufuzi kati bwe bakuvaako ngwe bwe bava ku Mr. Museveni bamuvaako politically na economically awakyafunira n'ababaka abo abatono bwavu obuli mu Buganda nze netorola Buganda eno nga abantu moyo kunyonya akaro omuntu nusu 10 mu kyaro nayagala kweziribinga mutaka nusu 10 ebusoga naraba olumu nga batutebye ebinusu bye 5 nga babirwanira mu kasooli nga engume tokota barwanira nusu 5 warabye prime minister nga agenze wa Kiseka nga atambura agabe ebasa nga abantu barwana okukwata ebasa nga azigaba abantu ba NRM bibyo bagara tasobola kuwa edobo ogende mu nyanja ovube ayagala kuweche nyanja neche nyanja kye bakuwa kayamba sina kyenyanja kamukene ke bakuwa kubanga tasobola kuwa neche nyanja kirungi ng'okirye so obusamambira obukunkumuka bwe banyumirwa okukasukira abantu kati yarowooza nti anyonya popularity. That is cheap popularity. That is true. Singa katonda tuyamba nitufuna ekyali mu bases oyinza kwewuunya ayinza kuteeka mu 15 ayinza kuteeka bwabatadde mu nyingi mutwalo ebyali kayunga nanti byebyo chovura mu Museveni gagamba nti omugati bwe gubalema mundu ye muhogo nenabanja gamba nti muti gwesamundi bwe gulinya ngorisa mapapa nebo bali babikozesezako ati kati bujozi bamuntu atona abakoraki nabanja tiyagamba nti nchimanyi amafuta tegagenda kusuka mu 15 nga prime minister wa Uganda kati gali kumeka wari umuntu yadanga mbati ne diesel nesinga petrol ebay nene dobacha but Mr. Byarugaba, on serious note we need to, there are things we must understand to sobolo kwetegera fenna government eno etuvuga etulazawa nedda kati bo ekebakora kati toraba ebintu ebirinye ebintu ebirinye ebisi government eno buragajavu bwayo Orusi yebireta n'okurinya kubanga ekyamafuta tosobora kugamba nti Ukraine ne Russia gali nyorutaro nga tirunakora ki kubaawo tirunaba kubaawo simanyi bwe babugera baruza ntabana Uganda bati bajukira ubo baruza bana Uganda bawungu amafuta galinya nga urutaro tirunabaawo nituba yamba no kubayamba nti bananga amafuta kitufu mugaje ko musoro mungi buli lita bajija ko nusu 15 mwatano buli lita nga musoro mungi nnyo wabura omuntu bachita marking ali ku boda gwe bawatenda okumakinga amafuta ekyo okumakinga abatuliriza bamukinza kubatawanya marking kitegeeza nti
amafuta bwe gajja balina enkola gye bagakoramu ekyokulabira ko amafuta ga UPDF gamanyiddwa gabeera oyinza kusanga gali kumpi nga kiragala kati kyetuyita marking bo bateekamu obuntuntu obumanya nti gano mafuta ga bano ga kitongole gundi naye buli lita bagikolerako ku nusu 3 buli lita kati gwe buli lita kati nga ekyo kyaki ekyo really kyaki bw'okijjawo tufiirwa ki tikiriiwo nga kikutegeeza omuntu gwe bawatenda y'okumakinga amafuta ago naye bwakiba kiyita making ye making really omuntu yafuna tenda eyo waabwe munda bweto bwe bakora tukuwadde ekyokulya genda wali oyoole buyozi sente za bwereere ogikula nga tulimu nga amafuta gano galinya nga trailers zikoze line kuva Maraba mu Kenya munda nga tugenda kutuuka ku kilometers nga 4 emotoka nga zipakinze inside Kenya ngekyali kireeterwa emotoka ezo kupakinga okutuuka eyo nga zingira Kasoobo omuntu gwe baali bawadde tenda y'okukebera driver ne tandboy ye yali aleese ebyo nga buli gwe bakebera bali babajjako dola ndowooza 10 dola ngas dola 3 dola 3 pa pass koto jali mitwalo nga 14 kubanga twashibaramu nga at least trade beerako n'abantu babiri oba basatu driver na driver ne tandboy ngo nubwo basaba dola 3 nga ruyeri ngo orabo oburagajavu bwa government naye ngo gwe bali bawadde tenda nga muntu waabwe wakulya sente za bwereere bwe twakuba enduru ne bamujjawo ne badduka wabula ne amafuta ne gasigala nga galinye. It's an insane. So ekyengezako kugamba Mr. Museveni okuyita akakiiko akarecommendinga nti eno ndagaano kyamulumanyo eno ndagaano esazibwemu ne pineti baleme okumuwa baleme kumwongera baleme kumuwa emwanyezo za Uganda zonna nti yabazigura jukira bamuwa emwanyi tanaweza tanizi kakaga tokiriza kugura mwanyi naye nga emwanyezo ensunsule wabula nga bamuwadde na rights oba obuyinza oku exportinga emwanye za bulijjo ng'abalala nga kitegeeze emwanyi zonna bonzemuwadde nga bamuwadde tax holiday ya myaka 10 okutunda emwanyi ebweru emyaka 10 nga tasasula musoro nga n'endagaano wuliriza nga n'endagaano ya myaka 10 okumala emyaka 10 nga akikola era okumala emyaka 10 nga tawa musoro nga kitegeeza bwamala emyaka 10 gye nga ateekayo abatuusiza kati nze nasanyuse ababadde bagamba nti oluusi kitwagala Museveni tulimba nti ebino ebintu byabyekolera ebintu ba fake investors yaba abaleese ate mwana wo tugweto bwe kiri yeyaleeta kananasani eyabba billions and billions of money mu project ya AGOA y'okutunda engoye mu America balyoke bamunyonyeze abawara embeerera nti bagenda okukola nabo damu zizino zonna ezetulina kumpi Museveni yayereetera abantu abo investors yabagamba oyo mumuwe katide azeemu n'asaba tax holiday endala emyaka 5 emirala twakinyonyerezaako nti tax holidays zetwakawa ba investors esente ezo zituuse mu trillions 16 okuba tax holidays esente Uganda zeyali badde efuna mu taxes
mu musoro naye ng'ezireka eziwaayo buwi kuba the so-called investors zituuse mu trillioni 16 trillioni 16 jukira omusoro gwaffe Uganda Revenue Authority ng'omwaka guno egenda kusorooza eprojecting okusorooza trillioni 25 omwaka mulamba budget ya Uganda eri budget ya Uganda eri trillioni 47 emyaka zetubanja naye wuliriza Uganda enolemwa iyo kituufu Uganda olemwa esente zetuga budget yaffe yonna ekwata trillioni 47 naye Uganda Revenue Authority ekitongole kisorooza omusoro mu ggwanga lyonna kigenda kusorooza trillioni 25 gwanga ddamba mu bwangu omanye nti kimu kyakubiri n'okusukawo esente ezo tiziriwo tugenda kuzeewola bwewuzi abani abalira gavumenti eno bannange so ekyengezako kugamba ekintu kino ky'omwanyi nkyesibako wabula nkyesibako si bitundu byonna neesiba ku kitundu kya Buganda kubanga manyi political heavyweight gye tulina mu Uganda muno n'ekyokubiri manyi obungi bw'abantu bwe tulina mu ggwanga muno manyi Buganda ekyetegeeza mu byobufuzi bya Uganda kyovula bangyesibako ekyokusatu manyi ono atufuga tasobola kukkiriza ekitundu bw'ekitunga kirina abantu bangi bwe batyo n'abakkiriza bafune ekyobugaga nga n'abakkiriza tikisoboka olaba omutima omubi gw'abantu gwe balina abatufuga gwe balina mwana wato waliwo muntu ali mu America kati nakitegeddeko oyo muntu ayiga okukanika ennyonyi yankubidde esimu ngamba nti yeyangambe nate sikimanyi nti Mr. Museveni ne mukyala ne Patience bagenze Luweero okusabirayo by service yes kituufu bagenzeeyo mu biseera bino nga kumpi okusaba nga beetondera abantu b'Eluweero nti abantu betubawa bakola ensobi tibabayambye naye tutandike bupya owulira naye abantu b'Eluweero onere bulutamaguzi abantu b'Eluweero ng'omulimu ogezi tonabako ate olutamaguzi guleeta Luweero yonna yagikulira ku ludda lwa NUP abantu baliisa ekigambo really bwebanga mwakulimbibwa omuntu ayitibwa Mr. Museveni and his family bakyalina ekye babalimba abantu b'Eluweero bakyalina ekye bakyabalimba nga ekyobugaga ekisingayo buwangwa bwe bateekaawo ku katandaalo bwe babalaga enguudo biwompogoma biringa ebikata bya Lumonde n'asese nakaseke aliwo abantu abamu beekarakasiza lwa luguudo okubeera nga tulukole nga lubi nnyo poliisi nejja ng'edduka n'emmotoka yaabwe ng'egenda kubagumbulula ate emmotoka yaabwe yavudde waawo kumanya naye banange Katonda alina ebintu bye emmotoka bagisindise n'omupiira ne gufubutuka mu mmotoka ya poliisi ennyini kyonna nikisigalawo abantu ne baseka nti kale anti mubadde muze kutugaana ntwekalakasa ku luguudo kati mutubuulire tubadde batuufu oba nga abapoliisi bali bwe bati naye kyengeza kugamba abantu b'Eluweero abantu b'Eluweero oyo muntu saagala kumwogera erinnya saagala kumuleetera ebizibu yampadde information eyo naye yo yeetegedde mu America really Mr. Museveni na family bakyalina ekyebabalimba nabagambako leero nakati nkyabagamba nti abantu b'Eluweero Mr. Museveni tasobola okubasasula ebintu byammwe bye mwafiirwa mu lutalo kakolyo k'abantu akagulu ka Museveni akakozesa lwa nsonga eryegi amanyi nti mwe mwamukweka nimumuliisa nimumuwa information ekye mwamukolera tasobola kubasanyusa kubanga ayagala mutamwe mulemwenga kuddamu kukweka omuntu omulala
mu mayente abayekera tuze tubayamba mwe tubayamba timutuyamba gwe mutuka mu bukulembeze ate buli gye kibadde bakola ekyenyi yes kyabakora era naseka mu patience ng'akoze video ey'olutalo lwa taata we abantu ne bamuvumirira naye nze omu atamuvumirira nimugamba nti njagala ogikole bulungi ogifulumye ogirage abantu b'eruweri ne Uganda okutwalira awamu obusungu buliyeko bubeeyongere naye ntegedde nze namuwagira agikole abantu b'eruweero barabe eyo firimu barabe engeri gye bayamba taata we barabe bajjukire engeri bataata baabwe bajjajja baabwe engeri gye baafa naye n'okusawa y'olwaleero nga tebafunanga mu gavumenti eno nawagira oyo muwala in fact abantu abamu waliwo engeri gye beerwanyisamu nga tebamanyi oyo muwala y'omu ku bantu abayamba n'okulwanyisa taata we kuleeta vidiyo eyo n'ogiraga abantu b'eruweero nesawa y'olwaleero 37 years nga tosobola nga taata we tasobola talina kyalaga eruweero ng'agamba kati taata we agamba tutandike bupya kati vidiyo yali yaki yakwata byaki ebyo muwala taata we agamba tutandike bupya 37 years down the road Mr. Museveni talina kyakola eruweero izo enguudo nga bwe zifaanagana baba abaana batasoma ziyoga amasomero obweto bwegabeera galinga biki n'olwaleero endimiro zibabeeranga nazo oba lumonde oba muwogo oba bijanjalo oba kiti balina ettaka lyawo katokolidde eyo yonna kuva enakasongola kukola ki enakaseke babasengula ku ttaka right left and center n'abalina ettaka tibakyalina abantu n'okusingira ddala abantu bali mu gavumenti n'amagye nga bwatwalidde babagizeeko akataka ke balina ngo bagamba tutandike bupya ogenda kuba waki mulyoke mutandike bupya nange sitegeeza ddala imanyira okugamba nti badde okimanyi nti eno budget ya Uganda since 1986 nti babadde bateekayo budget allocation sente nga nyingi nnyo awamu ne north eyo ggulu gye balwanira mu lutalo nosaf but did you realize nti byefe byagana okulakulana no in fact olese kya nusufu ne nusufu 1 ne 2 yes oba ne sirije eri mwali mwebuuzizaako mwe abaganda mbabuuze abantu b'engulu balinayo olutalo lwakonye namwe mwalinayo olutalo lwa Museveni ne Obote ndowooza abaganda bye basinga okufa kubanga wafawo abantu kumpi 500,000 bwaki mu Buganda Museveni tateekawo ekye tuyita Buganda Reconstruction Program naye n'agiteeka engulu yes n'agiteeka engulu nusafu 1 2 3 yes Northern Uganda Reconstruction Program yagiteekayo mu phases nga kitagiteeka mu Buganda Reconstruction Program era bekibuga Masaka kati kikyaganye bakikuba abatanzania bakikuba katono bakimalewo mu lutalo luli era ne Museveni yalulimu ne Museveni okujja ero Masaka era aliwo baganda benali nyumya nabo ne mukola oluguudo naye ne musala amagezi mpaka ne muruyise mabega w'etawuni owulira oluguudo main road tamaka rulungi naye baruyisiza wa emabbali w'oluguudo bw'emabbali w'ekibuga olw'e Masaka nogenda nebwo eyita mu Masaka ekiguudo bwe bakikoze yo bati bana basimanyi mwali kuki nga tuliyise mu Masaka so kakoryo ko kwakwavuwaza ekitundu kya Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu kubanga abo bano balina engombo nti omugaga tafugika kati kize kyeraga era kyeragidde ddala ku mwanyi abaganda ze batandise okulimu kati huyo Mr. Museveni ayise abakakiiko abakoze report wewabamu abanupu bo baganye kugendayo
naye ababe baduse buduse uwe mutandikide kulima omwanyi namwe mutandike muwerera abana bamwe mu masomero namwe mufune ekyokulya agenda kubakuba ku mutwe waliwo gwe twaliko mukwano gwe ngomya toje yegambye bwati singa kisoboka bali kunza abantu bagana okudamu okulya ennyama kuba nti zente zaabwe tezikwatibwangako kati waffe naffe tuba tulugenderamu era nabuuza nti bw'oba muwa peneti bwe bamuwa emwanyi zonna za Uganda bwaki tumunyonyayo n'omusiga bwavu kubanga ffe titulina musiga nsimbi basiga bwavu bwaki timunyonya omuntu anaagura amata mu ggwanga lyonna oba naagura ente n'ennyama mu ggwanga lyonna ng'abitwala ebweru kiyinza kusoboka tekisoboka Museveni yasinga kubeera n'ente ayinza kushikiriza now Dr. Kano Kiza Besigye yabadde asazeewo okukorawo okutuwaaka ngeri gye yakora mu 2011 oba mu 2011 w'okutuwaaka egye yakora nzijukira mu kiseera ekyo nali sinaba kuva ku Museveni Museveni namuvaako 2013 naye w'okutuwaaka naraba okutuwaaka Besigye yateekako naye nze omukuramu okwange nubwe weewawo naali nkyali mu NRM naye nze naraba mu bintu ebimwe byakyayisa Besigye n'okutuwaaka yalimu wansonga egi Besigye n'abantu be bwe bajanga ekasangati ne bajanga mu tawuni abasuubuzi abasinga obungi tibakolanga ku lunaku olwo babonaabona abantu abafumba emmere n'okusingira ddala abakyala emmere yagaganga n'okuvunda ne bagiyuwa sina kugiyuwa kwokka abantu abamu ne bagirya n'okugirya nga bagirira bwereere nga bateeka abantu mu loosi ng'olaba kikolera NRM Besigye ate ye kimukuba bukubi abantu bangera kumukyawa akamukaleese nga akabayiza we kubanga nze Besigye okwagala okukomyawo okutuwaaka kituufu emiwendo gyekanamye kituufu ebintu tibitambula bulungi era kyova kugamba nti ayagala kuddamu atambule kubanga yo mu presentation ye yagambye nti abantu bebafu tera ayamba tulina kubazuukusa n'okwebaka beebase omanyi kyo kitegeeza agamba tewali parties ng'akuba nuupu ye kati yerida yekulembera ebibiina bya opposition byonna mu Uganda agamba nti nuupu yeebase nti Kyagulanyi yeebase tayambye bannayuganda eyalivudde naye neyekalakaasa naye mulaba ekintu kyembagamba nti ono omwana bamunyonyeza mu buli sonda mu buli ango baagala naye ayekalakaase olaba ekintu ky'okwekalakaasa bwe kikomyewo baagala Kyagulanyi ne nuupu nabo batandike bekalakaase Besigye nga bwe yakolanga babeere na battles ku street n'abasirikale wabula ekyo kye tugamba pulezidenti waffe mugamba nti toyita mu kubo bwerityo in fact waliwo munnamawulire eyansindikidde akantu ka Besigye ng'agamba nti Besigye azemu okutuwakalira bamukute nimbagamba nti ife abantu ba nuupu eryo kubo tutugenda kulikwata soogerera nuupu naye manyi nuupu singa twali bakwekalakaasa nga Besigye bwe yakola singa twakikola dda wabula twamala dda kukitegeera nti bali mu gavumenti n'abantu abamu abali mu opposition abasayidinga ne gavumenti baagala Kyagulanyi naye addemu yekalakaase Besigye nga bwe yakola ekibiina bakiwanduukulire I am telling you nuupu nekola ensobe eyo sisobola kugivaamu nti bekalakaasiza bwe batyo naye mbagamba nsooka kubawoninga nti we shall be registered as a party deregistered I'm telling you omanyi gavumenti eno ekyesobola kwekwasa ng'egamba nti titusobola okugumiikiriza
abantu in fact n'abantu abamubafa bwa masasi abasirikare gibakubanga stray bullets and the likes n'abamunga kagenderere naye ekyengeza ko kubagamba nti nupu n'ekikora Kyagulanyi n'akikora ekibiina kya nupu bagamba nti this is not a political party, it's a terrorist group disguising itself as a political party. Bateekwa kugidurira bateeka kugiwanduukulula n'olw'ensonga bannange tetwekalakazi tibasobola ebirala kubiwanduukulula kubanga nkimanyi nali mumanyi naye wabula ebintu abamu bye bakola bandeetera embeera ey'okulumba ebibiina ebimu nze byendaba kati nga Besigye ndaba ekisooka akuba nupu ogamba nti nupu yeebase nga Kyagulanyi yeebase tayambye abantu be tayambye bannayuganda ekyokubiri Besigye naye akora kamubaaka ayagala kukora kamubaaka kino nkiddamu Besigye anyoonya oluwenda olw'okukomawo bino myogera buli kaseera abantu aba FDC ne banvuma yes naye nze wali ekintu kyendaba n'obwonvuma mu myaka esatu ejidda egidirira nikintu nikibeho nikigamba nti omusajja ate basulika oluusi naye nimbagamba nti nabagamba ntya weewaawo narabye Besigye this time around yabadde ne Lukwago kumpi yeka sagala kugamba nti teyabadde n'abantu kubanga yabadde yakava waka ate nekyokubiri kambabuulire politics zaffe za mutawaana na state esobola kuyamba Besigye mu ngeri ki obutaswara mu ngeri ya mankweto ne bamutangira awo mu compound nga tanafuluma nze ndina okukkiriza nti Besigye singa bamulese n'atambula n'abantu nayitanga ekalirwe gye yayitanga waliwo bali mu kulya amayinja nti ddayo twakukoowa kati okumuyambako mumutangira ng'akyali waka kati ekyo kiri wala nsobola kukyogera abantu bangi ne bagamba nti Byarugaba olimbye but I know how state works state machinery ngimanyi nga bakuyambye politically bayita mu bintu bingi absolutely okimanyi nti no mu makomera muno mulimu abantu gwe basobola kukuba n'engwara n'olaba nga bamubonyaabonya kumbe nga mbega waabwe nga bamusibye nammwe abasibe mu lukompoke murabe bye munayogera bamanye nti gundi ne gundi ayogera bwati gundi ne gundi apanga bwati so deep state machinery yo eyita mu bintu bingi esobola kuyita esobola kujja directire oba indirectire abantu ababulijjo nikibazubalira okumanya ng'ebyo njogera ku Besigye kati oliawo obuzibu bwange bwenina ne Besigye okugaana okukkiriza nti his time is over waliwo omulala eyagenda mu bigere bye yes there is somebody who took over ate nga ali formidable ali focused and committed to the struggle of liberating of this country kati malirize ndowooza so nga tunatera okumaliriza nze ndaba Besigye aganye kukkiriza still nakata kyaganye kyobula ayagala kukola kamubaaka ng'ayitamu ebyo nga yeekwasa nti opposition teriiwo yo bw'agamba Besigye tasobola kukkiriza nti Kyagulanyi nupu ye leading opposition agamba nti this is a weak opposition tebangawo nze nina kuliidinga yagamba nti yalina kukola buli kimu Besigye ekyemuranga alina omutima mubi ng'ogwa mukama yali mukama we Mr. Museveni sagala kugamba nti mukama we so abakkiriza mu nupu n'abakkiriza mu Kyagulanyi okutwalira awamu tufuba nnyo wewe tuyinza kuba batono abalaba kino kyova olaba ekindeeta ku mpewo buli kaseera okulabula abantu baffe okubabuusa kino mumanye kye kitegeeza tu Besigye bw'atagenderera bw'aba ayagala kukola kamubaaka nga bwemulaba
omanyika mu baka ya besije tuyinza kugiretinga ne project ya muhoozi. What a coincidence. Nga muhoozi owajidde nga ate waliwo omuntu ayagala kugabanya obululu bwa opposition. No kitegedde kati analysis gyenkola abantu abamu oluusi ebalema ne batandika okugamba naye Byarugaba onabadde ki Byarugaba onabadde ki timuna kyemugenda kunkola okunvuma nabagamba nze bwemba nkola analysis kabe mukwano gwange sikumanyi mu biseera ebyo olwa gashumba nzijukira oluvannyuma nga amaze kola analysis. So tulina kuba beegendereza abantu bano ife methodology gye tukozesa oba enkola gye tukolamu abantu bano twekalakaasa mu ngeri nyingi naye si eyo ku streets okuengaginga n'abasirikale na police abintu byebyo abantu ne batakora bwe tuli baba kukikola tulibeera calculative n'obudde bwakyo nga butuuse. Kubanga okwekalakaasa kuli n'omusemateeka weewaawo ne gavumenti tegendera ku mateeka. Yes, naye nga tuyita mu bintu bingi okubuulira abantu baffe kiki ekigenda mu maaso. Nga bobiwine awangula Mr. Museveni twali twekalakaasizaawa twekalakaasiza mu bwongo bwaffe mitwe gyaffe gye twakozesa n'okukunga abantu baffe. Kati Mr. President waffe bobiwine yalese ekigambo kunga balala kunga. Yes, buli wamu kunga. Ife nekalakaasa gye twekalakaasamu yeeyo n'endala zikyajja emirundi n'emiringo mingi gikyajja. Titusobola kuba specific okuwa omwaganya omulabe waffe okuleetera okutusuffocatinga. Museveni mweyeekera tumumanyi naffe tukola mu ngeri ya kiyeekera okumujja mu bukulembeze. Omulabe we tomwewa. Waliwo yatugambye nti n'abawejjere be baleeta Museveni ate tagamba tujja kumujjako abawejjere. Tomala geewa mu lwatu omulabe wo ate ng'omanyi ng'alina katuusha gwe ng'olina pistols. Wabula osobola kukozesa amagezi omuntu alina katuusha wa pisto n'omukuba n'omugyako katuusha just pisto n'omwekweka n'oyite mu ngeri ya rabadaba ng'ali ku katuusha n'alaba ng'omukute bwoti n'omuteeka kuganiponi n'ogimugyako. So si kukunga abantu nimbajja tugende tumugyeko katuusha mu lwatu ne mugenda n'okuyimba nga muyimba n'alyoka n'abayiira amasasi. Ebyo nze byenjagala tukole tuyite mu ngeri ya mankwetu. Ono naye nga mwekera atufuga naye ayita mu ngeri ya mankwetu okutufuga. Now ngamaliriza Abannayuganda nga bwe nabagamba tubeere kagere ku kagere tulinye kagere eno gavumenti buli kyekola twebuuze bane kye bakola bali kubanga tebalina mazima. Bw'olaba nga bagamba nti nabagamba nti Museveni bw'oba ng'oyagala bwakugamba nti ngenda Masaka omuteegera Jinja bwe oyagala kumukwasa n'ebintu byonna ebyaze ng'akola tulina kuba beegendereza nga tumulinnya kagere. Wabula ffe tulina kuba basaale nnyo eno opposition eno ekulimirwa Kyagulanyi erina kuba nsaale nnyo okusinga opposition zonna ze twali tufunye. Kubanga ffe twafunye ekizibu nti tulina n'abantu abamu mu opposition ate batulwanyisa nga bawagira Mr. Museveni. So tulwana n'abanafa mu batutema enteega bayamba abalabe baffe. Tulina kubeera basaale ku buli kintu kyonna ekize nga kikolebwa ku Bannayuganda. Absolutely. So n'olw'ensonga eyo tuyanzege mukulu Byarugaba for that wonderful analysis. Ekisize okukweza kinkutako mbabiri onkweddaga analysis Kabesige nti ajje yeekalakaase addividinge nga baleese omwana ono
ngo baliso mwana ono mbadde sitera nnyo ebintu bya muhoozi naali nabyesonyiwa kubanga abantu bano bali desperate buli kintu kyonna muhoozi kati ngati nga bwe tumwogeddeko n'obw'omuvuma yabasanyuse kubanga omwogeddeko naye general retired Major General Muntu yagambye muhoozi nti muhoozi bwe oyagala kuyingira politics tukwaniriza naye sooka ove mu kyambalo ky'amagye ng'amugamba nti sooka olekulira amagye oyingire mu byobufuzi ng'alinga amulengeza sinakumulengeza kumugamba nti nange bwe nali General Muntu yali army commander nasooka nalekulira nayingira mu byabufuzi naye bwe yali amugamba bw'atyo narabe muhoozi ng'amulengeza ng'atwitinga nze n'amugamba nti ng'ayogera ku kano jeti mwebaze gwe tomumanyi yali yanga baraza wa Major General James Kazini yaliko omudumizi w'amagye gaffe yanga baraza we yafiira no mu kabenje k'ennyonyi mu bitundu bya Rwenzori awo bali bagenze ku mission y'okusuubula ne bafuna akabenje k'ennyonyi nagwa n'afiira awo naye nga bw'abadde atwitinga yaleese n'ekifaananyi kya the late jet mwebaze ng'agamba nti ono ye yali badde na army commander w'amagye gaffe kubanga yali amanyi ekyokukola singa yali army commander amagye gaffe gaali badde gasengudde nnyo so si ng'abamu abaagakulembera emyaka 9 ne batabeera nekye bakola baali badde nga baseminaariyo ne batajana mu byabufuzi nga Mugisha Muntu yali badde abeera mu kibiina kye ekiganya n'okutaking over for sure muntu yamuzeemu n'amugamba nti nze okukugamba nti ove mu magye nadde nkuyamba buyambi yakozesa n'oluzungu nga lufu General Muhoozi mu kifo ky'okugira ngu do not yakozemu does not ne Mugisha Muntu n'asooka n'amuwabula nti mu luzungu bw'oba oyogera bw'otyo tokola nti does not n'amuteerako nti waligambye nti do not berete nti naye yes nti nekyembadde nkugamba nadde nkuyamba buyambi naye bw'oba nga singa wabadde ng'oli soba walitegedde kyentegeeza owulira ekigambo soba kitwali tutyo mu Luganda singa obadde oli kwalaali singa obadde katugambe kaneewe ekyokulabirako bwemba nga anywedde omwenge nga ntamidde wewe osigunywa bwemba nga anywedde omwenge ng'otamidde tobeera soba ora muntu ewe yayise tabadde kwalaali tabadde ku muzuuli singa wabadde soba walitegedde kyenkutegeeze ekyembadde nkugamba naye ng'amugamba nti yatwitinze ng'ali mu state ey'omutawaana nga tali soba kyovula yayogedde bwogezi bwako I am simply reporting naye byammwe mubyemalire kale so mwebale nnyo ddala okusigala nga mutwagala ate temujjanga okwo okusigala nga following our program ate n'ekirala nga bwe nabasaba mwena bali ku mukutu the flash in Uganda we need sponsors to be taking care of our programs. How do you support us? By either we advertise for you or you just give us an offer to be sina kutuwa obulango kyokka osobola n'okutuyamba ku mafuta
MBs ezokozesa zobwezi tukozesa zitwara sente pitirivu okurodinga ebintu bino bitwara sente nyingi bitwara sente nyingi oyinza kugamba nti omwezi guno mbawade ku mafuta mutambuleko nga Jeff bwe yakora mukwano gwaffe njogere lya Jeff aliyeyo mu America so just to give us morale ekyo nakyo kikora it's very important kikora osobola kutwa MBs ese tukozesa osobola kutwa amafuta nga bwosobode kintu kyangu nnyo era nga bwoyogere n'oburango abalina businesses so kutambulira ffenna kale mubere bulungi